Nyongero kwanirizaako mukwano gwaffe omulungi awuliriza akyagenda mu maaso n'okugoberera ekitabo kyaffe kino Mitembo Ssuubi. Ekitabo ky'omulembe gwaffe kino Mitembo Ssuubi kyawandiikibwa Dr. Ssalongo Kiwanuka Aloysius Kalyesubula era nga tuli ku ssuula egamba nti obukulembeze n'okulonda. Osobola okwefunirako kopi ku kitabo kino nga kyasaasaanidde dda amatundiro g'ebitabo gonna okwetooloola eggwanga. Ng'osobola okukyefunira okuva mu matundiro g'ebitabo Mukono Bookshop, Uganda Bookshop, Alistock Bookshop ne ku mulyango gwa Bulange ku $40. Tweyongeddeyo n'essuula yaffe obukulembeze n'okulonda. Oluvannyuma ng'enteeseganya ziwedde, ebitambuliiso bya Mitembo ebyali biwambiddwa agabwa byamuddizibwa. Enteekateeka z'okutambula okuva mu kibira okugenda emitala w'amayanja zaddamu okukwajja obuto, era ekiseera kyatuuka omwana w'ab'endiga n'alinnya ebbaati n'ayolekera emitala w'amayanja. Bamagulumeeru baasoma ekintu kye bayita obujjanjabi, kuba omukulu eyali tatambula bulungi baamujjanjaba n'addamu n'atambula. Abantu abaali baweddemu essuubi ly'ekitangaala bwe baamulaba baddamu amaanyi nga balabye omwana waabwe azzeemu okutambula. Wamma ggwe essanyu ne libula okubatta olw'ekitangaala ekipya kye baalaba nga kikomyewo okwakira ekibira. Mitembo ng'amaze okutuuka wabweru w'ekibira, abantu bangi nnyo baamuyaayaanira olw'obuvumu n'okumalirira kwe yali ayolesezza mu by'obufuzi bw'ekibira ebirimu enfuga etagoberera mateeka. Emikutu gya TV mpitirivu mu nsi yonna egisinga okuba emigundiivu gyamukyaza okubaako by'abagamba wamu n'okubabikkula amaaso ku kituufu ekiri mu kibira. Bwe baamukwasa akazindaalo ne kafuuka emmundu ekuba amasasi mu batyoboozi b'eddembe. Mwana mulenzi oyo yamanya obuvunaanyizibwa bw'okukozesa akazindaalo obulungi, kuba yabagamba nti omukulu mawale bwe kituuka mu kutyoboola eddembe ly'obuntu tewali amukwatira nsawo. Okulya enguzi ogwo yagufuula mulimu omutongole. Ate bwe yatuuka ku bubbi mwana wattu ate n'akisussa. Bwe yabyasa nti olaba ne ssente z'abalwadde baamukenenya oba abasiriimu nazo bw'omubuuza gye yaziteeka alaganga lonsa. Mwana mulenzi oyo yeeyongera okuwa ekyokulabirako bwe yagamba nti abantu b'amawale mu bubbi n'obutayagaliza bantu balala kuba bulungi tewali abasinga, kubanga n'amabaati ge baawaayo okuyamba abantu b'ekitundu ky'omu mambuka g'ekibira baageegabanya. Mitembo teyakomaawo, yayogera ku butemu obukudde ejjembe mu nnimiro z'omu kibira nga bukolebwa omumpembe mawale ne basajja be. Mwana mulenzi ebyo byonna yabyogereranga mu maaso g'abamagulumeeru abawanirira ennimiro y'omukulu mawale. Yasaba abo bonna abalina emigabo mu nnimiro y'amawale bagiggyeyo balekeraawo okuwagira ekitta bannakibira mu bugenderevu. Mitembo yakkaatiriza nti ssente eziweebwa mawale okuddaabulula ennimiro n'okugikulaakulanya ate yagulamu butwa na byakulwanyisa birala ebimuyamba okutta abamuvuganya mu kibira. Munnamawulire yali amwegesa amaaso kwe kumubuuza nti owange ogambye nti mawale yakafugira ekibira emyaka emeka? Ko Mitembo nti emyaka gigenda mu 40 ng'afuga bannakibira obumbula. Munnamawulire n'agamba nti olowooza waliwo ebibi mawale byakoze ku bannakibira? Mitembo n'addamu nti ebibi bye tebibalika. N'ayongera okubagamba nti ekisinga okutiisa kazibe TV oba leediyo teryekkirizibwa kunkyaza mbeeko kyenjogera eri bannakibira kubanga batya amazima gange. Wamma bwe yatuuka awo n'atabuka ng'agamba nti olaba n'eddembe lyange ery'okukolera mu kibira baalinzijjako. N'afundikira ng'agamba nti eddembe lyange nga munnansi baalinzijjako kyokka ate ne batiitiibya abagwira abatono ababawa enguzi okwekkusa bokka. Mitembo bwe yali awa ekirowoozo kye ekisembayo ku kutyoboola eddembe ly'abannakibira yagamba munnamawulire nti mwegendereze nnyo mawale ne basajja be. Olaba bakola batyo kunze munnansi ate olwo gwe omugwira asuubira okujja mu kibira okubaako emirimu gy'okolerayo. Osuubira kukola ki ng'oyingidde ennimiro ejjudde obulyake, obubbi n'obukenuzi obutaliiko kkomo? Munnamawulire bwe yawulira ebigambo ebyogeddwa omuto n'agamba nti
kituufu osaanye okuweebwa akazindaalo oyogerere ng'abantu abatalina ddoboozi, kubanga nkizudde nti Mitembo amanyi bulungi nnyo obulumi okunyigirizibwawo okuli mu bannakibira abasigadde, era buli kyafulumya kya mazima gennyini agakwata obutereevu ku mitima gy'abantu abatakabanira enfuga ey'emirembe mu kibira. Katonda mulungi yaleeta Mitembo mu byobufuzi by'ekibira, kubanga kaali kaseera katono nnyo ke yali yakabeenyigiramu obutereevu, naye kaaleeta enkyukakyuka mu bantu be baakulembera n'abakulembeze. Abakulembeze baafuna okutyemuka mu mitima gyabwe olw'enkyuku omulenzi gye yabakuba ng'ayingira ebyobufuzi. Omuto bwe yamaliriza okwesogga olwokaano olw'ebyobufuzi mu kibira, yajja n'amaanyi g'abantu mangi ddala nga bannakibira bamulabamu ekyenjawulo ekitali ku bantu balala. Ekyo kyamuyamba nnyo okuba enkizo evaako amasannyalaze agasika buli muntu okugoberera n'okumanya engeri gye bateekeddwa okukulemberwamu. Okujja kwe kwaziikula obulimba bw'abafuzi abaali bamaze ebbanga eddene nga babukozesa okufuga abantu abalala mu kibira. Newankubadde Mitembo yaziikula obulimba bw'abakulembeze, naye kyateeka obulamu bwe mu matigga, kubanga abantu bangi abatamwagala baasagambizanga ng'akimezezza okwenjala nga bamuteekerateekera enkwe ezimalawo obulamu bwe. Bangi ku abo bakyali mu kibira bagumbye, abalala batambula naye nga beerimbise mu nsonga z'ekibira nti bazimanyi nnyo n'okusinga bannyini kibira. Abantu abo be baba bamaze ebbanga eddene mu nnimiro z'ekibira nga bakungula ebirime okubimala mu nnimiro awatali kusaasira bannannyini nnimiro. Abantu abo bakambwe okukira ennumba mu kusiiwa. Olumu baagera Mitembo yeebase ne bakasuka bubbomu obujjudde obutwa n'obusagwa mu bisenge omusula abaana be okubasaanyaawo. Katonda akuuma yataasa obulabe bw'ebisago ne batatuusibwako buvune bwe baakasuka bubbomu tebwasobola kutuuka ku baana ne bukoma kwonoona bintu byokka. Naye ng'ebyo bimaze okubaawo, abantu abatamwagaliza beeyongera okufuna obuvumu okumulumbanga ne bamupangira okumulumisa ebivu, kuba olumu Mitembo yali atambula mu bitundu by'omu mambuka g'ekibira ng'ali ne banne bakakkalabya emirimu gy'ekibiina kyabwe. Mawale n'abasindikira basajja be nga bambadde engoye ezeefaananyiriza ez'ekibiina kye, ng'abasajja abo bambalidde emmundu wamu n'ebiggo, abalala nga bakutte agati okuli emisumaali ne bawaga nga basemberera emmotoka ye nga bwe bawanika ebikonde mu bbanga nga balaga nti bali kimu. Baali basindikiddwa kumalawo obulamu bwe. Ku lunaku olwo singa tebwali busobozi bwa Katonda kukuuma na kuwa mukisa Mitembo, osanga singa kati ze nzandibadde embuyaga ezikaza engoye zammwe. Abasajja abo olwalaba ng'ensolo ku kizigo kweri ne batandikirawo obulumbaganyi obw'amaanyi ku mwana w'essuubi ne banne. Baba bakyakola obulumbaganyi ku mwana w'abandi, omu ku basajja n'agamba nti banguwa okumukwata nga tannadduka, kubanga yawulira nga bannakibira bagamba nti Mitembo nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Yali yakakimala okukijja mu kamwa ati mwana mulenzi yali avuga emmotoka omwali Mitembo, olwabiwulira n'abatunuzaamu emmotoka okubamalawo. Abalumbaganyi bwe baalaba ng'omusajja amaliridde okutwala obulamu bwabwe ne beesega ekibabu, omuvuzi olwabawa ekkubo n'alya akataka.